Omusomo gwa Harvest Money okutekekebwa kampuni ya Vision Group ogw'omwaka guno gwengedde gwakubeerawo nga 14 okutuuka nga 16 omwezi ogwokubiri ku kisaawe Namboole. Aba Champrisa International Limited abamu ku bagenda okwolesa mwoleso guno nga be bakutuusaako ekirungo kya Hendrix okuva mu ggwanga erya Budaaki bakubulira ensonga lwaki tosaanidde kugusubwa. Tulina equipment zonna ze weetaaga mu kwesa mu nkoko, omuli cages, omuli drinkers, omuli feeders, tulina ebimu ebyaluza, tulina incubators, na buli kimu kye weetaaga wena olina omulunzi ali eyo. Mbarra mwena, abakabaale, abisinjiro, n'ebicweka ebindi ebiriraanye mbarra hona. Ntubeeta muje mutandika okutunga, mube nka ba Kampala. Twine na branches mbarra niweetandikireyo, ntubeeta mwena mwiza omu Harvest Money Expo. Ekirungo kya Hendrix kye bakutuusaako kyeyambisibwa okuliisa enkoko z'amagi n'ez'ennyama, embizi n'ebyennyanja ng'akulira abakozi mu Champrisa Nuru Naziwa agamba nti bagenda kuleeta abakogo n'obw'omu obukebera omutindo gw'emmere y'enkoko n'ebintu ebirala byonna bye weetaaga. Era buli kasitoma yenna anaatugulako mu mwoleso guno tugenda kumusalirako ebitundutundu 25 ku buli 100 olw'ensonga nti kagenda kuba ku promotion. Bakama baffe aba New Vision naffe wamu twakwataganye bulungi entambula egenda kubeerawo paka ku mmotokayo. Miria Ankunda nga musawo wa bisolo mu Champrisa agamba nti bagenda kusomesa abantu ku nnunda n'endabirira y'embizzi ey'omulembe. Namwenna abalunzi abatandika n'abatandika edda ku mwoleso gwa Harvest Money Expo oguliko nga 14 gugwa nga 16 tulina trainings ez'enjawulo ku mbizzi kujirisa nga nto mpaka wefunira olubuto n'owezaalira. Ne ku nkoko trainings weziri kuvanga oba omusana weguli oba teguliiwo oba mu nkuba tujja kubeerawo ne trainings n'abakugu kuva mu vet team. Mutebi Sulaiman yakusakita eggulire lino ku lwa Bukedde TV.